abayimbi nga gulabi essanyu bo nga balinga bakifunemu essanyu kyogerako Uganda bagamba nti muno ekizibu okumanya nga ate ava okunaaba yawunya ava mu kinaabiro ate avaamu akasomo gaako. Ab'emitima emibi tubasaba emitima emibi mugiddeko kubanga tomanya lwaki Katonda Kamiri leero tamukkiriza kuyimba ayinza tomuyimbisa. Yamaliriza oyo ejeno mulala Bebe kulpato wanga mujenga abiri munyo big size Bebe big size Bebe tuwulira bubi emitima gituluma sebo bako kyotugamba basta bako kyotugamba bako kyogamba lemu nafuna mu ngeri yonna yonna ennimi bbiri basebo ne bannyabo olw'ebizibu bye tutuuseko olunaku lwa leero tusookera ddala okwebaza Katonda nti tetulina muntu yenna alumiziddwa bubi nnyo era tetufunyeeyo muntu afudde. Ekyo tukyebaza Katonda. Situation ebaddewo buli muntu agiraba ebadde yankuba, it's a natural disaster, naye kiba kikulu nnyo obutabeera insensitive. Twebaza Katonda nti ffenna tuli balamu era ne bwe tujjidde ku ssaawa eno olaba nti nanyi promota azzeemu n'amaanyi akaseko. Joseph Wali naye azzeemu akaseko n'amaanyi. Emabega wa buli kibi wabaayo ekiki ekirungi. Mu nsi bw'ofuna challenge osobola okuwa ekigo naye ekintu ekikulu ekibeerawo, can you stand up immediately and move? So tukkiriziganyiza tugenda kubeera ne press conference ngenda Tuesday jja tuyite bannamawulire officially tulangirire official date eya concert eno, era nga tumanyi nti concert eno gyeri mu weeks zino ebbiri eziddako, naye tugenda kubawa official date Lwokubiri. Then tugenda kubayo n'okusaba ku Sunday kw'abatono abayimbi ne organizers sikuwa abantu bonna wano e Lugogo twongere okuteekamu essaala, kubanga gy'okoma okuba omunene ne challenges ezijja gy'oli gye zeeyongera okuba ennene ne Katonda obungi bwe bw'omwetaaga. So n'olwekyo mwebale nnyo mwenna abakavalinze. Ab'emitima emibi tubasaba emitima emibi mugiddeko, kubanga tomanya lwaki Katonda Kamiri leero tamukkiriza kuyimba, ayinza tomuyimbisa mu ggulu mu wiiki bbiri. So n'olwekyo mbasaba mweddeko nga bannayuganda, si kyekisoose ate si kyekisemba. So ku Tuesday tujja kubeera ne press conference. Leero sigenda kubakkiriza bannamawulire kubaako na bibuuzo ng'ennaku ku Lwokubiri kimu kyokka. abadde ne extra shows. Konsati zonna zisaziddwamu zigenda kwongerwayo lwa nsonga nti tosobola kugenda kukola extra nga tetosoose main. Tetwagala bantu baffe bali balowooze nti tugendayo just kubajja mu ssente. No, twagala balabe experience yabadde e Kampala, ate experience ebadde e Kampala gye tutwalawa Embalala, gye tutwala e Masaka, gye tutwala e Luweero. So tetugenda kugenda olw'okuba nti abantu b'e Luweero babadde ready. Twagala tugenda okugendayo nga ne Kampala ekoze ki
amatidde. So tugenda kucommunicating ekiro kya leero ku press release egenda okwogera dates, then tubeere ne press conference egenda okunnyonnyola ensonga zonna eziriwo n'ensonga ezigenda okuddawo. Mwebale nnyo. Tujja communicatinga tubagambe essaawa. Ku Lwokubiri definitely press conference ejja kubaayo ku ssaawa 4 ku makya. Erugogo buli kyonna kyonoonya konsert ya Joseph Mayanja Gwanga Mujje Dr. Kigwerawa Lugogo. Mwebale nnyo mwebale. Bebe. Aliwo akyali mulamu naffe tukyali balamu era enteekateeka zigenda kugenda mu maaso mu wiki 2 ate tukoleshe ennungi ennene n'okusingawo webaddegenda okubeera mujje ku Lwokubiri wano buli kimu kyonna kyonna mugenda kukifuna era nsaba abawagizi bonna bambi ababadde baguze tiketi zaabwe na biki era mugenda kubuulira ekyokola tiketi yo gikuume bulungi mugenda kubuulirwa kyekiddamu nesheeya eteekwa okubaawo mukulu keti kamukoka ba service providers bano tugenda basi gazo batugenda kukyusaamu Steve Fenon tumulina era yagenda okukola Steve agenda kuva kujja amaanyi ge gonna akola omulimu gwe tumwesiga siniya emyaka gy'amaze mu nsonga eno katusobola kubaako kyomulema wabula tetulina okukkiriza tukona kugera oli sitago tulabirako waliwo abayimbi abavudde nga bateekayo posta ez'enjawulo nga bajja gambisa mu kintu oba nga bakifuddemu ssanyu kyogerako ki nabo katulinde olwabwe abayimbi nga essanyu bo nga balinga bakifunemu essanyu kyogerako ki Baganda bagamba nti muno ekizibu okumanya nga ate ava okunaaba yawunya ava mu kinaabiro ate avaamu akasumo bintu bingi okubaddamu aliko Bukedde TV enteekateeka bwetu bweri gwe naagala